Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ng'era nsaba ne Mwoyo Mutukuvu atukulembere nga tugabana ekigambo kya Katonda olunaku olwaleero, ng'era nzikiriza n'olwaleero waliwo Mukama byajja tusobozesa okuwulira nga bisobola otuyamba, era nga nzikiriza bisobola okubaako gwe biyamba eyo enkolagana yo ne Mukama Katonda wo eyakutonda okweyongera n'okwongera okumumanya n'okwongera okwagala omusembeza mu mitima gyaffe, okwongera okutwagazisa okumugoberera n'okugondera eddoboozi lye n'okubeera abamalirivu okuva ku bikemo by'ensi eno, amasanyu n'okusalawo okugoberera ekkubo lye ery'obutuukirivu, kubanga Bayibuli etugamba awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda awatali butuukirivu. Bayibuli bwetyo wetugamba awatali butuukirivu, era ng'ekimu ku bituyamba okudda ku kkubo ery'obutuukirivu kwe kwenenya ne twatula ebibi byaffe, ne tubyatula ne tusaba Mukama atusonyiwe, era ne tusalawo okuva ku makubo ago ne tuba n'ekigendererwa eky'okutambulira mu butuukirivu nga tetuddayo kutambulira mu makubo ag'omulabe, kubanga mazima bwe twenenya amannya gaffe gawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu, era bwe tutambulira mu kkubo ery'omulabe Sitaani, amannya gaffe gasangulwa mu kitabo ekyo eky'obulamu ne gawandiikibwa mu kitabo eky'okufa. Buli lwe twenenya amannya ago gaddamu ne gawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Y'ensonga lwaki sijja kkoowa okwogera ku kigambo eky'okwenenya, okwenenya, okwenenya. Bwe twenenya Mukama wa kisa atusonyiwa byonna, n'atuwakakisa okutambulira mu kkubo lye, era n'atuwakakisa okuddamu okufuna ekifo kyaffe mu nnyumba ye. Ffenna abakyali abalamu Mukama atuwadde akakisa okwenenya. Tuli balamu kubanga Mukama atuwadde akakisa okwenenya tudde gy'ali. Ekisa kikyaliwo, tuli mu kiseera eky'ekisa, naye abo bonna abavudde mu bulamu buno tebakyalina mukisa kwenenya nga ffe gwe tulina. N'olw'ensonga eyo tukose omukisa guno, tufukamire nga twenenye, tusabe Mukama atusonyiwe amakubo amabi gye tutambuliddemu, era twatule amakubo ago. Twatule ng'omugamba Mukama nsonyiwa kino, nsonyiwa kiri, amalala, obutaagaliza balala, okubeera nga tetuli bagabi, obutayagala balala, obutayagala kusaba, obutayagala kusoma kigambo kye, buli kimu kye tusoma, buli kimu kye tukola ekikyamu byonna byonna, okunywa omwenge, okulimba, obwenzi, amalala, byonna tusabe Mukama atusonyiwe. Okubeera n'omutima ogwagala ennyo ssente, byonna tusabe Mukama abitusonyiwe, abitusonyiwe. Mukama wa kisa atusonyiwa era n'atuwa omukisa okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Y'ensonga lwaki atulese nga tukyali balamu. Okwenenya kwa kinnoomu, buli omu weenenya eri Katonda wo oyo yakutonda, era n'akusonyiwa ggwe nga kinnoomu. Era Mukama asobola okusonyiwa ggwe nga kinnoomu, olina okwenenya, buli omu alina okwenenya. Era nange bwe neenenya Mukama ansonyiwa nga nze, era bwe seenenya era kiba kimbalirwako nga nze. Okwenenya kikulu nnyo. Okwenenya, oba olina gw'owulira ekigambo kya Katonda, teweerabira okwogera ku kwenenya, enjiri ey'okwenenya. Okwenenya tudde gy'ali, tuli balamu kubanga tuwadde akakisa okwenenya, era bwe twenenya atusonyiwa byonna, era n'abyerabira n'abisangula byonna ebyatuwandiikibwako, kuba buli kye twakola ekikyamu kyawandiikibwa. Ng'era ku lunaku olusembayo omusango bali tusalira omusango okusinziira ku ebyo ebyawandiikibwa bye twakola. Naye bwe twenenya ebyo byonna bye bawandiika babisazaamu, ne tufuna omukisa okutandika obulamu obupya, obulamu obw'omwoyo omupya mu maaso ga Katonda. Okutambulira mu kibi kye kitwawula ne kitujja mu kkubo ne mu ntegeka Katonda gye yatutegekera ku nsi, kubanga tujja ku nsi
Mukama awandiika obulamu bwaffe mu kitabo ng'awandiise ebirungi n'emikisa gy'atuwadde n'ebisuubizo, naye omulabe sitaani yaleeta ekibi ne kibeera munda mu ffe. Ekibi bwe kibeera munda mu ffe ne kitujja ku kkubo lya Mukama ne twesanga nga tuli mu mbeera ekaabya amaziga, eyeeraliikiriza, embeera etalina ssuubi. Naye buli lwe tudda eri Mukama ne twenenya, tudda ku kkubo Mukama lye yatutegekera kwe tulina okutambulira, omuli essanyu lyaffe n'essuubi n'ebisuubizo. Ly'ekkubo ery'obutuukirivu. Mukama atunuulira mitima. Mukama atunuulira mitima. Tulaba mu kitabo kya Yobu, tulaba mu kitabo kya Job chapter 15 verse 12, Mukama ng'abuuza, lwaki omutima gwo gukututte ne gukujja ku Mukama Katonda wo? Era tulaba ne mu kitabo kya Job chapter 10 verse 13, Mukama ng'era ng'ayogera ku mutima. Ekyo kye tuteeka mu mutima gwaffe kiva mu ndowooza yaffe. Tulwanyise ekibeera mu ndowooza yaffe kireme kgenda mu mutima gwaffe. Ekirowoozo ekyammwe kijja, osobola okumanya nti kino kikyamu kivudde wa sitaani ayagala nkiteekeko ebirowoozo kigende mu mutima. Olwo ekibeera mu mutima okole ddala ekyo kiteeke mu nkola, naye tusobola okukigoba nga kyali mu birowoozo, kubanga Mukama omutima gwaffe ayagala kufuula ennyumba ye abeere munda mu mitima gyaffe. Y'ensonga lwaki Mukama atugamba tusabe nga tetukoowa. Mu kitabo kya 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, Mukama atugamba tusabe nga tetukoowa. Okusaba nga tetukoowa, obeera osabira mu mutima nga ne woba okola emirimu gy'oba osaba mu mutima gwo ng'osaba, nga n'okusaba kuno Mukama bye twagala abimanyi, era nga tetunasaba amanyi bye twagala. Kati okubeera ng'osaba mu mutima, ekintu ekisinga obukulu kye tulina okusaba, tulina kusaba Mukama ekisooka atuggyemu by'atayagala, abituggyemu. Olwo atuteekemu omwoyo gwe, okwagala kwe n'obulamu bwe. Ye bw'anaatuggyamu ebyo by'atayagala, kuba ffe tetulina busobozi, naye ye y'abituggyamu. Kuba ffe tugamba tubyeggyeko, ojja kwesanga nga omuze gwongera kukula, oguvaako ate n'oguddako, oguvaako n'oguddako. Naye Mukama ye asobola obbituggyamu. Kati wabituggyamu ate n'atussaamu omwoyo gwe, okwagala kwe n'obulamu bwe. Olwo byonna bye twagala okusaba, mmotoka, nnyumba, biki, ebintu eby'enjawulo, okubeera obulungi, okufuna emirimu, ebyo byonna ate olwo bijja kujja, naye Mukama asooka atuggyemu biri by'atayagala mu ffe, kuba ebyo bye bizibye emikisa egyo gye yatuwa n'ebisuubizo. Tulina kuyayanira kubeera na bulamu bwe, omwoyo gwe n'okwagala kwe. Bwe tunaabeera n'ebyo, olwo obwakabaka bwe buba busobola okujja ku nsi. Olwo kyayagala ne kikolebwa ku nsi nga bwe kikolebwa mu ggulu, kuba abo abali mu ggulu balimu okwagala kwe, omwoyo gwe n'obulamu bwe. Naffe tunaafaanana abo, olwo kyayagala kijja kukolebwa ku nsi nga bwe kikolebwa mu ggulu. Kuba tujjukire mu ssaala Katonda gye yatuyigiriza, tusaba ne tugamba obwakabaka bwe bujje, kyagala kikolebwe ku nsi nga ekikolebwa mu ggulu. Ekyo kisoboka tulimu omwoyo gwe, okwagala kwe n'obulamu bwe, ng'ate atuggyemu by'atayagala. Olwo ne tusobola okutambulira mu butuukirivu. Era olwo tuba n'okwagala kwe, tusobola okwolesa okwagala okwo eri bantu bannaffe. Olwo okwagala kwe ne kubeera ekitangaala kya Yesu Kristo ekiri munda mu ffe, kubanga Yesu Kristo ye kye kitangaala ky'ensi. Ekitangaala mwe muva obulamu. Obulamu mwe muva essanyu n'emirembe n'essuubi. Awali obulamu waliwo essuubi, waliwo emirembe, waliwo essanyu. Naye nga byonna olaba biva mu kitangaala, kwe kwagala. Tubeere n'okwagala. Ekipimo ky'okwagala ekiri mu mitima gyaffe kye kipimo ky'amaanyi Mukama gayesiga naffe, buli omu nga kinnoomu. Era bwe tuba twagala Mukama twesige n'amaanyi ge n'ebyama bye, tubeere n'okwagala. Mukama ajja tuwa okubikkulirwa. Mukama ajja tuwa ebintu bingi n'okusinga ebyo bye twalibadde tusuubira, n'okusinga ku bye tusaba. Tubeere n'okwagala nga twagala abantu bannaffe. Si kikulu oba oli wa ddiini ki, oba omuntu agoberera ddiini ki, naye tubalage okwagala. Tujjukire Mukama yagamba
abo abagoberezi be bajja balabira ku kwagala kwe banaabalina eri bantu bannaabwe. Okwagala era okwagala kusonyiwa. Tusonyiwe buli omu, tusonyiwe buli omu, tusonyiwe buli omu. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo bwe baamubuuza ku kusonyiwa, naga Peetero asonyiwe emirundi 77, ate ekyo ng'asonyiwa mu lunaku lumu emirundi 77, nga kitegeeza tulina okusonyiwa ekintu kyonna ne twerekereza kuba ye yatusonyiwa, ate naffe twetaaga okusonyiyibwa. Era okwagala twagalize bannaffe, era tusanyukireko bannaffe nga bye bakola bigenda bulungi. Okwo kwe kwagala, okwo kwe kwagala. Era okwagala okwo kukomawo ate naffe gye tuli. Bwe twolesa okwagala okwo kukomawo gye tuli, kubanga Katonda kwagala. Era abo abalina okwagala bali mu Katonda, ne Katonda ali mu bo. Mukama abeera mu mutima gwaffe. Mukama Katonda waffe Yesu Kristo, omutima gwaffe bwe tunaatambuliramu naye, omutima gwaffe ajja gufuula ekitundu ku ggulu. Buli kimu ekiri mu ggulu kijja kubeera mu mutima gwaffe tunaaba nga twewadde Mukama ne tutambulira mu butuukirivu. Omutima gwaffe ajja gufuula ekitundu ku ggulu. Buli kimu ekiri mu ggulu, bamalayika, Mukama Katonda, Mwoyo Mutukuvu, omutima gwaffe byejja okuba nga we tukwataganira n'eggulu, nga buli kimu Mukama abiisa mu mutima gwaffe, nga mutima gwo gusobola okulaba, gusobola okuwulira, gusobola okufuna okwolesebwa, kubanga Mukama mu mutima gwaffe ataddemu emirembe n'emirembe. Ekitabo kya Ecclesiastes chapter 3 verse 11 tulaba nti Mukama asobola okuteeka eggulu, ekitundu ky'eggulu, kwegamba omutima gwaffe asobola okufuula kitundu ku ggulu. Mukama alina ekyama ky'amaanyi kyateeka mu mutima gwaffe. Y'ensonga lwaki omulabe Sitaani alwana nnyo aleeta ebirowoozo ebikyamu bituule mu mutima gwaffe. Ekyo Mukama kyateekamu kireme kweyoleka, kireme kweyoleka. Bw'olaba omuntu nga musajja wa Katonda ng'alina gw'asabira agoba emizimu, ekyo akijja ku mutima. Mukama enkolagana agissa mu mutima amaanyi. Bw'olaba nga basabira omuntu n'awona, enkolagana Mukama agissa mu mutima gw'omuntu oyo, oba musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda. Bw'olaba oli awa okubikkulirwa, Mukama akuleeta akuyisa mu mutima. Ne wamuwa ekirooto, amakulu gaakyo era agayisa mu mutima. Bw'olaba omuntu ng'awa obunnabbi, Mukama era abuyisa mu mutima, si mu mutwe, si mu ndowooza ya muntu. Kati oli agezaako okutegeera n'endowooza ye, aba tajja kukitegeera, naye alina kuwuliriza na mutima, kubanga era ekiva mu mutima era kitegeerwa na mutima. Ekintu ekitegekerwa nga kya ndowooza era kitegeerwa ndowooza. Eky'ebirowoozo tekisobola kutegeererwa mutima, era eky'omutima tekisobola kutegeererwa birowoozo. Tufube okulaba nti tweyigiriza okuwulira n'okulaba n'omutima gwaffe, kubanga akamwa ne we kalimba, omutima gwogera. Omutima gwogera, era osobola okulaba amaaso n'ogaagana, amaaso galaga, omutima gugamba kiri. Olutalo lwe tulwana mu mwoyo tulwana mu mutima. Mu mutima mw'obeera osabira, obeera osabira mu mutima, n'olagira malayika mu linnya lya Yesu Kristo, n'olagira malayika mu linnya lya Yesu Kristo, ng'okozesa obuyinza Mukama bwe yatuwa. N'olagira malayika ne zigenda ne zirwana olutalo, ne zitwala obuyinza eri amaanyi g'omulabe gonna mu kitundu gy'obeera, mu nsi gy'obeera, ku mulimu gy'okolera, eri embeera ekunyigiriza. Ekyo kyonna kiva mu mutima. Obusobozi Mukama butadde mu mutima. Y'ensonga lwaki Yesu Kristo ayagala omutima gwo n'omutima gwange, omutima gwaffe, Mukama agufuula ennyumba ye mw'abeera, mw'atuula. Naye awo wennyini Yesu Kristo wayagala okutuula, ate n'omulabe waatadde ebitali birungi ku mutima gwaffe, nga tulina okusooka ne tubiggyawo. Mukama n'ajja n'atuulawo Yesu Kristo, n'eryoka yeeyoleka gye tuli. Tujjukire kino ekiseera kye tulimu, obwakabaka bw'omu ggulu buli mu kujja ku nsi. Eyo ensonga lwaki kino kye kiseera ojja kulaba bingi bye tutaalaba, bingi bye tubadde nga tujja tutalaba, abasajja ba Katonda tugenda kutandika obbiraba nga bijja lwa kiseera kino, nga tebaasobola bbiraba ab'emabega kubanga si kyekyali ekituufu.
ekiseera kino bangi tugenda kuwulira okubikkulira ku twali tutawulira edda okukwata Katonda, nga ebiseera biri Katonda teyabibalaga kubanga byali bya kiseera kino. Era ng'ekyo Mukama ayagala kiyisa mu ffe, ayagala kiyisa mu ggwe, ayagala kiyisa mu ffe abaliwo. Ekyo Mukama kyayogerako mu kitabo kya Ephesians chapter 4 verse 11 okutuuka ku verse 13 kirina kuyita mu ffe okuzimba omubiri gwa Kristo ne gukula okutuukira ddala ku ddaala eryo mu bujjuvu bwa ekipimo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Kino kye kiseera beeyoleke eri ensi, abo abasinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Mukama abakuume, mbaagala nnyo, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, obutuukirivu n'okwenenya, era tuleme kutiitira okwogera ku kkomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ye ajja ekiseera kiweddeyo, ajja ekiseera kiweddeyo. Oyo alina amatu awulire, oyo alina amatu awulire, oyo agaana okuwulira. Ffe tuba tukoze omulimu gwaffe, omusango guba gutugiddwako, tuba twogedde, era omusaayi gw'omuntu oyo teguba ku mutwe gwaffe, ffe tuba twayogera, era nawe twala obuvunaanyizibwa oyogere. Mukama bakuume.